Kadawa TV wabula bakadamu b'ebigambo ebimu mu bijjawa olw'ensonga egenda mu maaso etambula ennyo ne audios ezitambula ennyo ez'okugamba nti nno bannayuganda babagobye e Saudi nga kabaka waabwe yennyini akikola. Katusooke tuwulize audio zino then tukomewo tutunulire ensonga eyo nga bw'eri. naye gwemanya amawulire agaliwo bano abaana ba Samasika abeekalakaaliza bano abakafuna kabaka w'e Saudi yagobye abannayuganda bonna. Oli mu contract toli mwena kasita mumalako contract zammwe teri kusayininga contract ndala babazaayo. Kati nzaali wabweru kankikubeko wenkikubye myezi gyange 3 ena mpandisitedde wabweru. Bino ebintu bya ddala kuba omwana gwe nva okwogera naye wakusamasiko okitegeera. Ate kati jjukira kabaka weeno ye yasazeewo, ate kabaka weeno bamuwuliriza nnyo okusinga pulezidenti waba asazeewo nti kino aba asazeewo kuba yagambye buli kadaama yenna ali mu Saudi tebagenda kuddamu mukkiriza na ssimu, teri kukola na ssimu okitegeera. Kati gundi neegaana Uganda ne bagamba kati kijja kitya, ne bakadama ne bagamba kijja kitya ofu okukola nga tetulina amasimu. Olaba basobola okututta nga tulina amasimu ne batuggyamo ensigo ne tufa bubi. Ate kati ne bakola ki? Ne bamala batuggyako amasimu. Kati kabaka waabwe n'agamba oba mwaganye, n'agamba Uganda oba kati Uganda yaganye etteeka lyake ne mugaana kukkiriza. Kati mukwate abantu bammwe mubazeeyo Uganda kitegeera. Kati ovula babazaayo naye ng'ebintu bya ddala, si bya social media, ebintu bya ddala. Yes, bya ddala. Naye ffe katusabe busabe munnange. Kati mujjukira kati olaba kati e Jordan baabagaana ne Oman naye Bannayuganda gye bali bakola gye bali. Kati munnange tumanya just kusaba busabe kye kyokka. Masibye mukyana bakadaama bannaye Kadaama TV esibye kyasibo okugamba mutya emirimu gye mutuusako engalo. Nina amawulire ge mpulidde naye mpulya gantisiza nti babambirize tewagenda kuddamu kuleeta baana bali kuleeta baana Saudi. Ekirala abaana abali Saudi bonna bayidde bagenda badde bali mukazeeyo mu Uganda. N'oba tonnamalako contract kubanga wakagitandika butandisi bagenda tuzaayo banaye nsaba mumbuulireko ng'eno Saudi nze nakamalayo emyezi 3. Kati naffe babeera bagenda tuzza Uganda nsaba ku magezi gammwe era eri Saidi yammwe nkitegeere kubanga tuli wano mu gurupu. Ebintu bitusobedde tugamba amawulire matuufu gyembi bagenda tuzaayo ffenna tubitabu. Mwe muyinza okubaako Kadaama TV nga mulina kimumanyiiko oba bagenda tuzaayo yanga n'amaziga gampulukuta nga bannaye bituufu. Mwana wa taata ndi mu kusaka amawulire naye amawulire agaliwo bagadde abaana okujja e Saudi bagibaaninze okugiwa Abannayuganda. Ebintu bikolobero mbu bisusse bikiba naye nga bagampeereza bangi olwaleero luno. Ne mukwano gwange naleka ku kampuni ava kumpeereza n'aŋŋamba ye passport ye yagiggyayo yonna ku ngazi zo okuva ebalangira nti bagenda kuggalawo. Yagiggyayo yaddayo ewaabwe mu kyalo musomesa asomesa. Naye mbwe amawulire amatuufu gayise endagaano esaziddwamu teri kuddamu leeta Bannayuganda Saudi. N'etteeka eddala eritoyeddwa Abannayuganda abali e Saudi batandika osombebwa nga bazzibwa okwabwe. Y'endagaano bw'egamba ly'etteeka naamu neeraliikira na kati byansobedde dda. Bandisazizaamu ne bagamba abaliyo mukole mu maleka abamalako be badda naye bagambye ng'era ebakola Omaani ne babasombayo. Kati mbu kyekiriwo then bagenda kuddako kulondoola biri Dubai era nayo babaaninge. Kati mwana gwe simanyi oba wabiwuliddeko ya Rabbi. Baana mwe mugamba mutya mwebala emirimu kansuubire okedde bulungi kubanga tuli mu ssaawa 6. Biwulidde bye bali kuteesa by'abakadaama naye nze sibisapootinga wadde ndi kadaama. Ensonga lwaki? Kubanga nawuliddeko nga kabaka wa Saudi akimanyi talina kyatamanyi, tebakigamba nakigamba mbu takimanyi.
because nawuliddeko yabadde ali suggestinga bossi wange yabingambye kubanga azanyumiza era twali tulina mwana gwe tufollowing yagwa mu kinnya era yafudde bamuzise leero obulutale tebukoze e Saudi leero lino olwajjo olwo tebwakoze ku Lwesana tebwakoze kubanga kati tuli mu Mande omwana yafudde babadde bagenze mu kuziika mwana oyo Kabaka ngali kugamba abaana b'Uganda tebaddamu kulinnya e Saudi babusigale mu nsi yaabwe n'abaliyo babapakire baddeyo babazzeeyo ekyo kiri kuteesebwako kati bino bali muli kwerimbagana ku TikTok twesabire bwakwesabisi Mukama atusaasire omusajja tasalawo ekyo bosi wange yakingambyeko nga Kabaka ali kugamba abaddugavu tebaddamu kujja muno no excuse no what next kikyali mu suggestion tenda kyatamanyi nti abaana babatta buli kimu akimanyi nze ebyo sibikkiriza kati ekiriwo kyakusaba kisa kituyambe kitukuume bannange kyekyo Mr. Kadama wasize otyasseewo kansubira oli bulungi amasoko nyinyonyole bye bagamba bituufu oba mbu bagala kutuzaayo Uganda baba bali mu kuteesa kuba luli nawulira nga bagamba bali mu kuteesaako bano bakyuseemu kiri kitya nti kati twesiga watubuulirako amazima bamu batulimba abamu boogera byabwe Kadama TV mwasiibye mutya mwebale nnyo okutuweereza tusinga nnyo empeereza zammwe amannya mpitibwa Walugembe Stephen nze nina ekibuuzo kyange kubanga ndi mu lugendo lwakugenda kukola batugambye Saudi Arabia baaganya abantu okuddayo okugendayo bamedsi bakadaama abasajja n'abakazi njagala kumanya nsaba era nnyo okumanya bwennyambe tumanye nsobole okumanya kubanga tuli bangi twasasula ssente zaffe ku kampuni ez'enjawulo naye kati abo twatandika okuwulira nga batubuzaabuza ati kati twagala kumanya byebyo oba si byebyo. Hello, Kadama TV, njebaleko. Banange mbuwama abawala baba bayinza okugenda mu Saudi Arabia. Aliwo bingambye wano naye sikakazi. Kituufu njagala kijja ku. Hello, Kadama TV. Bate mbuzaako nti bagaye batandise banninga abaana. Mbu Kabaka w'e Saudi yaganya abaana Uganda okuddamu okubeera mu nsi kituufu tebakyatwala njagala ku. Kadama TV ensonga muziwulidde kyetusobola okubagamba mu bimpimpi nti ebintu ebyo byonna bya bulimba ebintu ebyo si bituufu wabula ekintu ekituufu kiri nti Saudi Arabia ne Uganda bali mu ntegeeraganya oba mu nteesa okubeera nga bongera okubeera nga embeera z'Abannayuganda oba abakozi zirongooka y'ensonga lwaki minisita yagenda e Saudi Arabia n'atuukirira abantu okubeera nga bamubuulira kiki ekikwata ku ba housemaids naye problemu eriwo nti abantu be yatuukirako ba housemaid abaaliyo tebasobola mugamba mbeera ddala ntuufu nga teyagenda ku ground bulungi so ekintu ekiriwo kyakubeera nga ffenna twesabiragana nze ku lwange personally naligambye nti embeera ekyuke naye okuggyawo obwakadaama e Saudi okugyawo kale nga babugyawo temporary nga babugyawo ku katono ne babuyimirizaamu okuyimiriza okubeera nga bateesa ku nsonga eziriwo omanyi oyinza okuwaamu ekintu break naye tekitegeeza nti oba okigyewo ne musooka ne mulindamu ne mwetegereza ne mugamba ekintu kino kiri kitya nga bw'onoogamba nti abantu bangi nnyo bagamba e Saudi tewali mirimu kaakati nti bangi nnyo abaliyo osooka n'oyimirizaamu n'olaba lwaki emirimu tegikyaliyo era lwaki ate abagamba nti emirimu tegiriiyo ate contract z'abakadaama bwe ziggwako basigala nga bakyabakozesa kyalibadde nti system yalibadde nti omazeeko emyaka gye ebiri fuluma abalala bajjewo n'ojja kwesanga abali mu kiyumba baweereza audio nti batugaanidde ate abayingira bagamba nti emirimu tewali kati temugaanira bantu mubaleke bagende then bano abalala abapya basobole okubeera nga bajjawo so system eyo kasitendera olongoka mutusobola okiwaamu break just
naye nga okukola e Saudi Arabia twetaaga okubeera nga tukola e Saudi Arabia, twetaaga okubeera nga family zaffe zeeyongera okubeera nga zifuna ku ka income. Nti suppose kizze ne babaaninga, basobola otubaninga ne balekayo abalala nga Ethiopia bagibaninga naye temulaba ebintu bitambula e Saudi, ne Uganda bagibaninga ne bagamba nti temukyajja wano, era bijja kutambula, bajja kufunayo ensi endala, bayinza okufunayo Angola ng'ezi ne bagamba nti akatuyingizawo Angola. So twesabire naye tumanye nti ffenna Abawarabu batwetaaga, naffe tubeetaaga kubeera nga tubakolera. Mwana wa taata, ndi mu kusaka amawulire naye amawulire agaliwo bagadde abaana okujja e Saudi bagibaaninze okugiwa Abannayuganda. Ebintu bikolobero mbu bisusse bikipa naye nga bagampeereza bangi olwaleero luno. Ne mukwano gwange naleka ku kampuni ava kumpeereza n'aŋŋamba ye paasipooti ye yagiggyayo yonna ku ngazi zo okuva ebalangira nti bagenda kuggalawo.